Erinnya yenze Haji Kazibwe Isa Kapo abamu erya Isa tebaliwulira naye ng'ate linnya lyange taata lye yantuuma lyeyanjaziinira mu kutunga naakazaaliwo naye olw'okuba abasinga balowooza ndowooza oddi kuba saagala ddiini yange nze ensingo gyali naye mmanyi bulungi nti omulimu gwe tukola olumu tukolera mu bifo bbaala nasalawo ddi wakitiibwa mu ngeri bwetyo ajaloona yajja nalyo era yekka bwesinga okuwa ekitiibwa mu bayimbi abayimbira eno nga basiraamu ntalaba osiye tagijjaako oba tuyingidde oba tuyingidde mu kifo kirimu ki babyakunywa ki ayingirawo mwami Semakula ngambye entalabuusi bagitungirako mutwe kyekyamutegwategwa nja kwogera bewadde entula zange Semakula kati bayingidde ebya hoteri ayina ettaka eribasumbuwa ekanga leka ziri eka wanyi mwami Lutalo ogamba nina be nagamba bagula ennaanasi emu ne bajawuzaamu emu negende sayizi eri ku munaanasi omanyi njagala nnyo omunaanasi n'ensini ezimu z'olaba nga zigenda ku booda omwe emmere bemuweddeko ono ayagala nnyo oli kati bannaye mbaniriza nnyo mwenna abazze wano mu press conference bakeera kulonye olina omukisa mu bulogo yongera loga naye nze ne mukowaluka gatubakakasa nti omwaka guno isizoni eno etandika naye kasita waswa yalama nfaite ne mugole waffe sizoni eno ejja tugenda kikola amanya nze David Lutalo bayimbi bannange mwebalire ddala bannamawulire media platforms ez'enjawulo mwebalire ddala okubeererawo anko Kazibwe Kapo oyo tukola naye mu the years Kazibwe Kapo oyo omwana w'engando akwagazisa okukola kubanga ne lw'otayagadde ne lw'otayagala yaba ayagala tayosa takola ki mukozi lwetomanyi Kazibwe Kapo naye mbadde nsaba emboozi z'otanyumiza bantu ompa omukisa bakoloze kuyambeko nzinyuma copyright ogitwale ntwale copyright kubanga alina emboozi ziri kati ngeri eyo guno Kalitunsi emboozi ya Kalitunsi tonakinyumiza bantu enifa agimanyiko nifa wali awo nifa oyo gireke naye nga olunaku lwakutaano tuli redde nnyo abayimbi bali redde nnyo abagenda omuyambako omuyimbirako omusanyukirako probably kubanga tukikola kumusanyukirako okuba nti alina show ennungi ennyo gyakoledde practice nange gyesikolangako era kubanga buli okola practice oyongera okubeera perfect so kyo nakyo nkiwaddemu ekyokuyiga kadde ka practice nokwongeramu kubanga okoze practice so kulwokutaano tubeerewo wano endongo ekaabe agenda kuyimba live n'abayimbi infact naffe abakola lyanso zigenda kuyimba mu live tumale tusanyuke there is no DJ pull off teri pull okadde otegese pull so nze nkusabira mukisa bukweyongere okulinga n'ebivulo ebirala amen.
Kaya College Bulenga. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Kaya College Bulenga. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Tuviire ku ntono. Tuviire ku ntono atuwe n'enteekateeka bwegenda okuba tujja kwanirizayo ebibuuzo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Omukama mulungi Ekiseera kyonna. Mukama mulungi era zembeera zewewa. Erinnya yenze Haji Kazibwe Isa Kapo. Abamu erya Isa tebaliwuliranga. Naye ng'ate linnya lyange taata lye yantuuma lyanjaziinira mu kutunga n'akazaaliwo. Naye olw'okuba abasinga balowooza ndowooza oddi kwe kuba saagala ddiini yange, nze ensingo gyali. Naye mmanyi bulungi nti omulimu gwe tukola olumu tukolera mu bifo bbaala, nasalawo ddi wa kitiibwa mu ngeri bw'etyo. Ajaaloona yajja nalyo era yekka bwesinga okuwa ekitiibwa mu bayimbi abayimbira eno nga basiraamu. Ntalaba osiye tagijjaako oba tuyingidde oba tuyingidde mu kifo kirimu ki babyakunywa ki ayingirawo. Mwami Ssemakula ngambye entalabuusi bagitungirako mutwe kyekyamutegwa. Nja kwogera bewadde entula zange Ssemakula. Kati bayingidde ebya hoteri. Ayina ettaka eribasumbuwa ekanga leka ziri eka wanyi mwami Lutalo ogamba Ninabe nagamba bagula ennaanasi emu ne bajawuzaamu emu negendesa ekiseera ennaanasi ku munaanasi. Omanyi njagala nnyo omunaanasi. N'ensiniya ezimu z'olaba nga zigenda ku booda omwo emmere bemuweddeko. Ono ayagala nnyo oli kati
Bannaye mbaniriza nnyo mwenna abazze wano mu press conference eyo. Nsinga okusiima kwegamba nze neewuunyiza nnyo. Nina ekifo bwe neetwala sayidi eno mu bintu byaffe bya art industry. Ndabanga nze atali wanga. Bwe ndowooza naye ate leero ndaba ekifaananyi kirala. Kuba press conference eno mbeddeko ne muzaaba nnange. Nze nkyasinza okukola press conference esinzeemu abayimbi abangi. Nenkola press conference esinzeemu bannamawulire abangi. Nenkola press conference ng'egatta bannamawulire ne babeerawo ne wabeerawo n'abantu ba promota nabo nga bangi. Ekintu ekyo kinsanudde nnyo. Ne neebaza ba artist mwenna abazze. Ne batakoma bukomi nti bazze wano. Ne batakoma bukomi nti bansuubiza okunnyimbira ne bakola ne rehearsals. Wabula baaguze ne table. Abazze n'abatazze. Kuba ne Spice Diana aŋŋambye nti alinnya lwaleero agenda. Asoose kujja n'agula table ne yeeyongerayo. Ekintu ekyo kibadde ky'amaanyi. Bwe mulaba wano n'abataliiwo, buli omu alina tebo ye ng'ate agisasula. Neezezaako okwebaza bannamawulire nga saawuddewo akantu oba akola ku radio oba ku TV oba ali ku TikTok. Olwateekayo posita bwappa kubanga mwami gwefulukuta oyo kumpi yandeepiika ku bintu bye. Yankwata bukwasi. Nze sikola show zindwawo. Naye bandi awo nangamba ogenda kukola nga 12 nali nvuga ngenda Masaka koze okukola ki naga ogenda kukola show enayo longi koze yaki nangamba nkugambe ogenda kukola show nga 12 ogw'omukaaga nesirika ne mukakalese naye nga mmanyi kantuuke muwakanye nga nteredde bulungi wentudde ngenda okutuuka e Masaka nga ntereddeko lisiiti y'ekifo nangamba ekifo kyo tumaze okisasula. Kati muno mwetiira okunyiiza mikwano gyange ekintu ekyo nakikkiriza lwabutanyiiza kwefulukuta naye nali sigenda kukola. Naye we neebaliza abantu abakola ku midiya zonna eza buli ngeri, abali ku TikTok, abali ku Facebook, buli omu bw'atuusiza obubaka eri abantu. Olwateekayo posita bwappa mu nnaku 2 ng'ekivulu kimanyikiddwa Uganda yonna. Bannaye mwebale nnyo. Era kyekyanzizaamu amaanyi neŋŋamba ekitegeeza kwefulukuta yalengedde babyagala naye nali siina kirowoozo ekyo. Mwami kwefulukuta webale nnyo. Akati nifa jangu wano omwana oyo nze ndi musajja mukambwe naddala ku baana bammanyi nabo bennyini era temulowooza nti nyina ono yekka. Nyina abaana abalenzi n'abawala. Ate si ye mukulu. Ono omwana wange waakuna. Si ye mubereberye luli lwali luyimba. Abaana bange bali. Semakula gamba sole. Omusajja mukulu wo. Era ono mwami Semakula aweza mbuno mbundi muto we abalimba. Ajja kumala kuleeta abaana naye aleete tulaba omukulu. Ono mwana waakuna naye mu ntiisa gye mbateekamu olw'okubakuza obulungi. Ampanya ekitiibwa naye omwe ye yagaana okuntya. Era ky'oba olaba nga si wano bino byakozesa nabiŋŋambako ate nga yabadde yewaka. Kati ye banne tebakisobola kikola. Amala kumbuuza kinajja nzige naye ono ye akubira mutegesi. Oyo ye yagaana entiisa gye nteekawo kuva buto ye yagiku. Lutalo ye yadde Semakula akyakumye ono ye yeetonze. Abasemakula bakusinga bunene ababe bawanvu. Bawanvu ate waliwo oli ali appaga munene batiisatiisa naye omusinga. Muto wange oyo. Manager Roger sente zatakuwangaza kuweka bukyali. Zonna ezibulaabulayo. Ezibulaabulayo bazikuwa.
swaluka mwami Magala nkwebaziza nnyo ovudde wala naye ate otuuse era n'okwata obudde kyenva mwebaziza bwentyo kuva lugendo mulala budde olugendo oluwanvu ndowooza eyisaho ono mwewunyiza kubanga agamba abeera mu nfufu n'atuuka ng'ekkanzu njeru ttuku oyiseewo nina ekibuuzo kya Haji Kazibu Kapo nsaba nkimubuuze bulijjo waba wakimanyi muno Haji Kazibu Kapo nomulaba papa emuyimbi gwemanyi asinga okutambula yekka omusanga mu mmotoka omu simanyi waba mwali mukigenderedde tetutambula gaali migwalo aba mu mmotoka omu oba apanyinya yekka obamanyi bw'atuuka ku kivuno yagamba manija wa Kazibu Kapo ng'avaayo DJ ng'era avaayo kati puroguramu tukoze tutya era lumu nagendako ku shot erako enkofiira nengenda mu DJ's box nemugamba Kazibu yaddawo nagamba agira alinda nemugamba mugambye oli agambye agenda nagamba ennyimba zimpe tuziteekeyo kati oyo bw'avaayo yaddawo genda omugambe yalaba nzijako kakofiira nagayogedda yeye naye ekintu siki atuzeemu tomuwonya abaana mubayite ekyatandise sikikola lwa mululu lwa ssente nkigamba ne bannaffe baana baffe abato abajja mu kuyimba n'abalimu nga bakyali bato nge ntambulidde mu nfuna ensaamusaamu naye bannange bonna abatambulidde mu nfuna gyentambuliddemu nkiwaabwa obujulizi olw'okuba nti ssente tezibamala ate ne baagala batambule bangi bakungudde bubi kubanga kyofuna tekibamala mwenna era mwenna muvaawo tewaliwo amatidde nze kyenva nakkiriza abakozi 5 babeere mu nzovu nkoowe nnyo naye sasule bulungi mulimu omuyimbi ne DJ ne baani abalala mulimu omuyimbi mulimu duleeva mulimu DJ mulimu manager n'omukuumi n'omukazi ekozayo olina okubaamu n'omukazi byonna birimu ye olimunze kyekinyambyeko okusobola okuweerera abaana bange okubaako ne gyensula nammwe okulaba nga ndi bweti enteekateeka za show katono Haji ani abuukinga mu kkubo woopakinga ne weebakamu nze kennyini otulo bwe tunkwata era nga ngamba duleeva wange funa we basiika capati wewali abakuumi basiika capati webakaawo jaku era lumunna navaako emasaka era kaaye atandise n'enkoyere owama tole tunkwata zaali essaawa nga 10 ez'ekiro nenfuna we basiika capati bo bate bamanya alimu nenteeka ali neneebaka olwo nali nkoyinya akasana kekangobawo emmotoka eyo kya sawa zaawe zeddanya olulala nali nva eyo lwali lusooka nengenda okuyimba eyo obuzibu n'omuyimbi addamu okwogera nga tulina ka script kaffe ak'okwambala obujoozi nga seno tetutte Premier League yavaawo agambye fire tugitwala fire sebe esaala zo zaamala ne zikola script yakyuse tukubire David Lutalo engalo ez'amaanyi empalana ogiwulidde empalana zakatutegedde gyeva kyebajje bave ku looni kati empalana gye baliko bakava ku looni sebo naawe ntwala omukisa guno okuyozayoza nti eddogoli yakola Champions League yatulemu lyali lyono bakeera ku looni olina omukisa mbulogo yongera loga naye nze ne mukowaluka gatubakakasa nti omwaka guno isizoni eno etandika naye kasita waswa yalama kasita waswa yalama nfaidi ne mugole waffe sizoni eno ejja I know tugenda kikola amanya nze David Lutalo bayimbi bannange mwebalire ddala
bannamawulire media platforms ez'enjawulo mwebalire ddala okubeererawo anko Kazibwe Kapo oyo tukola naye mu the years. Kazibwe Kapo oyo omwana w'engando akwagazisa okukola kubanga ne lw'otayagadde ne lw'otayagala yaba ayagala tayosa takola ki mukozi lwetomanyi Kazibwe Kapo naye mbadde nsaba emboozi z'otanyumiza bantu ompa omukisa bakoloze kuyambe kunzinyuma copyright ogitwale ntwale copyright kubanga alina emboozi ziri kati ngeri eyo guno Kalitunsi emboozi ya Kalitunsi tonna kinyumiza bantu enifa gimanyiko nifa wali awo nifa oyo gireke naye nga olunaku lwakutaano tuli redde ennyonnyo abayimbi bali redde nnyo abagenda omuyambako omuyimbirako omusanyukirako probably kubanga tukikola kumusanyukirako okuba nti alina show ennungi ennyo gyakoledde practice nange gyesikolangako era kubanga buli okola practice oyongera okubeera perfect so ekyo nakyo nkiwaddemu ekyokuyiga kadde ka practice nokwongeramu kubanga okoze practice so ku Lwokutaano tubeerewo wano endongo ekaabe agenda kuyimba live n'abayimbi infact naffe abakola rehearsals tugenda kuyimba mu live tumale tusanyuke. There is no DJ pull off teri pull okadde otekese pull so nze nkusabira mukisa bukweyongere okulinga n'ebivulu ebirala. Amen. omwami yaddako Kazibwe Kapo bwe yaguladiwetinga naga akangendeko mu kantu be basajja abamwaniriza Bizonto Comedy Saimo Kawalata wali atudde wali Saimo Official wali Bizonto Comedy Shalom 256 era buli omu omulaba ali mu kantu Shalom then Kasuku live Mutyaba nekiri ebigambo Mukama wo byayongerako Mukama wo yatudde awo Mutyaba n'ebigambo bya Mukama we Nalongo Lewis najja twegattako then the YouTube channel dala Kazibwe kwabeera omukulu oyo kabakiikirire neyanza nnyo neyanzeke yenze Sirwanja Julius Sawa Zonto ku lunaku olwokutaano tugenda kubeera wano Sebaavuga wabulirawa abantu abali wano simanyi bokka nga bebaze wano baperforming sheba tuvaawo ku makya kyokka ate waliyo n'abalala okuva twatandika okwogera ku show ya Haji naffe abali mu kantu tubadde tukalubirizibwa omufuna ng'akola rehearsals oba akola biki tetumanyi ne buli kiseera nina rehearsals so tusuubira show ey'enjawulo ate n'omukulu agiteekateeka ow'amatu oyo ebimu ku bintu byasinga okukola kubeera perfect ate amatu gawulira gawaawala olutala ayagala kumpolereza mwaka zindaala mpolereza bamuyita omuwulizi so sikiri kinene mukkotaakendeza omuwulizi awulizisa emikono ayongeddemu mujjo kale nno Haji atukusaba n'obuwombeefu otuyamba osale Nzeyi Magala muguwa sheeno yebeetandika okwogerwako luli eya Magala yebadde yogerwako mu bubi kakasi eyo keje ebintu ebiri tusobole okutereezaamu awo Haji ono yali ajja mu kantu Saimo Kawalata oyo ndoza yamuvumbula kwaje twasookera omulabira nze n'amutuleetera naye musajja ate alabika ng'akuuma emikwano era nga bwemugambye abantu bano bonna abali wano talina gwatayogerako abogerako nga mikwano gye emboozi ze mugamba azitunyumiza nga tetunagenda wali n'agamba bino temubiteekako nyumye ewaisha fani
kati aba nazo tujja kusaba ku olwo ofune gy'ozireetamu nazo zituulewo. Saimo nja kwebaza ebimuli byo nja bikuwa watufunira omusajja SB4 kati ate lwaki ogambye nti bakazi bo bonna bonna bagenda kujja gwe togenda kujja n'ekiryoke kubanga yagamba bakyala be bonna bagenda kuba muno kati ye tajja sobola kubeeramu naye twesunga sho ey'enjawulo okoze emikwano emirungi alina okola rehearsals nnyingi n'olwekyo tusuubira ekintu ekinene. Mwami Kwefu weebale nnyo ebale eddala nga bwe bakwebazizaawo oba oliawo senga siggwe twandibadde tetuli wano leero oba twandibadde olwa muntu mulala naye oluusi kyandibadde kikeerezi. So weebale nnyo weebale eddala bannayuganda 2,500 n'emmeeza zikyaliwo haji n'emmeeza wakyaliwo entonotono miliyoni 2. Kale tugenda kubeera wano olunaku lwakutaano ndowooza nga kabaka bw'agambye abasobola okusula wano basule mu nfo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakawuka.